Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bintu by'olinza okutunuulira n'otegeera nti omusajja gw'oli naye oba omusajja nga ye asobola kwemanyira ku ki nti mu butuufu nina ekizibu ky'okuba nga simalaako. Abasajja bangi bagenda ne bagamba simalaako singa njagala ddagala ly'amaanyi g'ekisajja naye nga mu butuufu omalako. Nabagamba eddakiika omusajja z'asobola okuwangaala mu kisaawe eziri average as in scientifically nga twogedde mu science oba nga tuzze mu kubikkula ebitabo. Omusajja bw'aba asobola okuwangaala eddakiika 5 ng'ali mu kuzina emmanayo aba amalako era aba bulungi nnyo. But abasajja ennaku zino mwagala kuwangaala ssaawa 2 ssaawa emu, which is not bad, kirungi asita obeera ng'omuntu gw'okikola naye omwagala ate ng'alina amazzi ge bulungi. Si kubeera ng'owangaala eddakiika 10 n'ogamba nti nina ekizibu ky'okubeera nga sirina maanyi ga kisajja oba nga natomerwa endiga. Tugenda kutunuulira obubonero bw'olinza okutunuulira n'okitegeera nti ekituufu kirabika ndiko ekikyamu oba ekituufu kiri nti neetaaga bujjanjabi oba neetaaga kuyambibwa. Mbaaniriza ku channel yaffe gwe nawe neyeekuumirako ebale kubanga weekuumirako gwe omukadde ate omupya nga gwe mulundi gwe ogusoose wano naawe nkwaniriza kansuubire ojja kufunamu ekyokuyiga era kansuubire vidiyo eno ejja kunyumira. Bwe ekunyumidde oleko subscribinze n'obeera ng'otwegattako butereevu nnyo. Ekisookera ddala akabonero akasooka gwe ng'omusajja k'osobola okwerabirako ke k'okubeera nti oyima naye tosobola kuwangaala mu mmana. Waliwo ekika ky'omusajja ky'osobola okusanga ng'asobola okuyima naye nga bw'ayinga omukira guyima ne gusooka ne gubeera nga mugumu mu ddakiika nga 2 oba 3 ne gutandika okubooterera. Wali obaddeko mu mmana omukira gwo ne gubooterera nga buli bw'ogusunsikayo olaba kibootaboosi kivaayo. Oba oluusi ne gubeera nga guyimye naye nga teguliimu maanyi nga naawe ogulaba nti teguliimu maanyi naye ng'ate kakulaga nti kayimye naye nga tekalina maanyi. Kino eno osobola okubeera nga kikutuuseko mulundi gumu oba 2 oba 3, ekyo tekikuddusa wa musawo oba tekikuddusa kunoonya ddagala. Ebiseera ebisinga waliwo ebituukawo nga just biri psychological, it's just si bulwadde nti oli mulwadde, si nti tolina maanyi ga kisajja nga ggwe, but kisobola okutuukako olw'embeera gy'oyitamu akaseera ako. But singa kikutuukako nga kiri continuous nga mu butuufu buli bwogezaako okwegatta n'omukazi gw'oli naye ebyo bye bituukawo. Mpoziko nga ffe bwe tuli abaddugavu oba bwe tuli Abannayuganda nja kubagamba kino nti ebintu bino bisobola okutuuka ku musajja nga mukazi we yakimukola oba girlfriend oba ani nga si nti nno tamalaako naye nga bw'aba teegase n'oyo omusajja embeera eno esobola omutuukako kozi nenako omuntu gwe mmanyi kwenkisinzidde kijja naye ng'ate bw'addayo ewooli ng'embeera etereera. So gwe naawe oba tolina kizibu kyakuba nti no tomalaako era tonyoonya ddagala lya butamalaako wabula noonya musawo akujjanjabe akuggyeko kye baba baakuteekako. Then akabonero akalala k'osobola okulabirako gwe omusajja nti ndabika natomerwa endiga oba simalaako kwe kubeera nga kizibu okuyima. Waliwo abantu nga ye tasobola nga ne bw'alaba ku bisambi by'omukazi tekeenyeenya. Kitegeeza omubiri gwe tegukyakoperatinga na bwongo bwo. Obwongo bwaffe bwe butugamba nti omukono obwongo bwo butuma omukono okukwata ekintu. Kitegeeza naawe kyoba nabagamba ebintu by'okwezina bitandikira mu bwongo. Obwongo bwe busindika pulses oba bwe busindika obubaka mu mukira gwo, omukira ne gubeera nga gukugondera era nga gugoberera obwongo bwo kye bugambye ne gwobeyinga omubiri gwo ne gubeera nga guyima. Naye singa obeera awo ng'osobola okutunuulira omukazi ng'ali bwereere gwe n'otayima, mu butuufu gwe oba teweetaaga kugamba nti ki, nandibadde nkugamba nti wandibadde odduka ne basooka bakukebera. Nabagamba ebiseera ebisinga twejjanjaba endwadde zino nga tetusoose kwekebera. Naye nze nnyumirwa nnyo omuntu ajja n'aŋŋamba nti singa nagenze mu ddwaliro ne bankebera kuba oluusi nabagamba nti waliwo ebintu nga biri beyond habo. Kati osobola osangibwa ng'oluusi ensigo yo eriko obuzibu nga tolina ky'ogenda gikolera. Kati nze nga nze agenda okuwa habo kitegeeza ndi kwonoona mbeerayo. Siri kujjanjaba wabula ndi kukonya. Ojja genda okutuuka okugenda okujjanjaba ebyaddala nga sikyasobola. So kyandibadde kyavunaanyizibwa n'otegeera obuzibu buvaawa. Lwaki ndi bwe nti bwe bakugamba nti misi wano ojja
ewange oba n'ogenda ewa omuntu alina habo n'omugamba singa ekituufu kiri nti natomerwa endiga, omusajja teyeenyiinya sisituka. Naye nga bwe nagezeko omusawo yaŋŋambye nti misuwa, kiba kijja kwanguyira omusawo wa habo okuwa eddagala erisobola okugugula emisuwa lwazani gwe okubeera nga oyanguyiriza n'ogenda n'obeera ng'omugamba nti natomerwa endiga yagenda kuwa obuwi ddagala kubanga ye talina byuma bikebera. So eggwe omusajja ow'ekikula bw'atyo ekituufu abeera nga tayima, oyo abeera nga yatomerwa endiga. Gwe omukazi k'osobola omulabira, omusajja osobola omulaba. Omusajja nga like musajja ayima tosobola kumuyisaako ngalo oba kumuweweeta oba kumunywegera n'afuna ebbugumu ly'omubiri gwe n'atayima. Bw'atayima abeerako ekikyamu, naye ate tolina kibuukira ku mulundi gusooka, olina okubeera ng'okigoberera era ng'okiraba. Kozi abasajja abamu bambi babeera ne pressure y'okuwasa ne batuuka okukola ebintu by'okuba nti asobola okudeetinga n'agamba nti nze saagala byakwegatta, tujja kwegatta nga tumaze kufumbirigana. Ne mu fumbirigana banaye bino ebintu bye njogera gyebiri, ng'omusajja akasolo tekasituka nga mmane emmye n'akutuuza n'akaabaawo ate jjukira oba omwagala mwakava mu mikolo n'agamba munaye tondeka nja kuleka okole ky'oyagala. Obufumbo bwe butyo gye buli nga bwe butyo bwe buwangaala. Naye gwe imagine ng'ofumbiddwa omusajja ng'akasolo tekasituka. Bw'oba obadde okimanyiko nga tonnamufumbirwa kiba beta, naye ng'okitegeerera ku honeymoon oba ng'okitegeerera waka nti omusajja gwe nnina nti yatomerwa endiga, kirina engeri gye kisobola okubeera nga kikkutulamu oba nga kimenya. Kati then nammwe abalala omusajja kw'osobola okutegeerera nti ekituufu kirabika natomerwa endiga kwe kubeera nga ggwe ate osobola okuyima naye nga si buli bw'oyagalidde. Si buli lw'oba oyagadde okuzinama nti osobola ogizina. Beebo b'owulira bagamba bakibunoomu oboneka bubonesi nti waliwo ebbanga ly'obeeramu nga omukira gukola bulungi nnyo ng'era osobola okuyima n'ozinemmana bulungi. Naye ate waliwo w'obeera ng'owulira oyagala kuyima, owulira oyagala kuzina naye omukira ne gugaana. Gwe naawe osobola okubeera nga si bizibu, si stress, si ki, wabula nga watomerwa endiga nga weetaaga kujjanjaba. Nti oluusi waliwo obusuwa bubeera bukyankalanyiziddwa. Tujja tunuulira ebintu mu vidiyo yaffe, sigenda gibasuubiza obadde ggwe agyagala subscribing ojja gifuna. Mu vidiyo endala oba nja kusomesa nga mbalaga ebintu ebiviirako omusajja okubeera ng'atuuka mu mbeera y'okubeera nga yatomerwa endiga. Ebiseera ebisinga biva ku mubiri gwaffe nga ggwe. Yes, waliwo ebiri physical ebirabwako, ne wabeerawo ebiva mu bwongo obwo, ne wabeerawo ebiva mu mubiri gwo. So tujja kuba tugitunuulira topic namba nneme kugigatta nga mbasomesa oba nga mbaleetera omusomo ogwa ebintu ebiviirako omusajja okubeera nga yatomerwa endiga. So naawe omusajja abeera ng'osobola okuyima akaseera akamu n'ozinemmana n'omalako, naye ate nga waliwo ebbanga ly'otuuka nga wandiyagadde okuzina munnange omukira gwo ne gukujeemera ne gugaana okukola ky'oyagala, naawe osobola okubeera ng'ekituufu kiri nti watomerwa endiga era nga weetaaga buyambi. Vidiyo yaffe egenda kukoma wano, temwerabira ku subscribinga bwe tana subscribinga. Ya subscribinga edda webale kwekuumirako, nsaba Mukama akumpeera ekyoyagala ate gwa sharinga simanyi kyakkuwa. Audio eno gy'oba ogisanze oba Facebook oba wa manya eba evudde ku Senga Faith 256. Osobola okujja ku YouTube yo n'oteekamu ekigambo Senga Faith 256 bajja kuleeta butereevu ku channel yaffe, subscribinga obeere ng'otwegasseeko. Gw'ayagala ekyogo eky'omukisa eky'okweyozaako ebikusumbwa, tulina ekyogo n'ekyogero naye ng'ebintu bino eno biri Uganda era osobola bifuna ng'oli Uganda. Gw'abyetaaze osobola okujja mu inbox yange namba nga eri +256 785 40 28 60. Ojja butereevu only WhatsApp me tonkubira ssimu. Nja kuba nkuwa ennamba y'omukyala asobola obikutuusaako oba mba nkulagirira engeri gy'osobola okubifunamu. Byebyo banywanyi bange ate tusisinkane mu vidiyo endala. Yeah.